Kibazo gy'otuusaako engalo mu kitundu kino tugenda kulaba Abbas Kibazo eyali munne wa Museveni okuviira ddala mu ofiisi ya Pulezidenti Milton Obote okutuuka mu 1990 yakwatibwa n'ataddamu kulabibwako. Kibazo yakwatibwa ab'ebyokwerinda nga bamuteebereza okuba nti alina akakwate ku bayeekera ba National Resistance Army abaali bayeekera gavumenti ya UPC. Kinajjukirwa nti Museveni yatongoza obuyeekera bw'ennaku z'omwezi mukaaga mu February 1981 era nga waayita akaseera katono nnyo Kibazo ono n'akwatibwa. Kinajjukirwa nti Museveni yatongoza obuyeekera bw'ennaku z'omwezi mukaaga ogwokubiri 1981 wabula ng'ennaku z'omwezi mukaaga June 1981 abamu ku bayeekera ba NRA babakwatira ku kyalo Kikandwa mu kitundu eky'Eruweero ne babatta nga babatta baali b'amagye aga Uganda National Resistance Army. Nga bayise wiiki nnamba ng'ebyo bimaze okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 June 1981 Vice President wa Uganda akaseera ako era nga yali Minisita wa Defence Paulo Muwanga yakyalako mu disitulikiti y'Eruweero. Ono yategeeza abantu abaali ku Raale nti gavumenti erina okunoonyereza okulungi kwe yakoze ku bakwata mmundu abo teekako n'abantu be bakolagana nabo ng'obudde bwonna bagenda kubakwata. Wayita akaseera katono nnyo eyali munnabyabufuzi ate nga munnabizinensi Abbas Kibazo muwejjere n'akwatibwa n'abuzibwawo nga teyaddamu kulabibwako. Ono poliisi yamukwatira mu Bukolooto Trading Center mu kitundu ekya Bugerere disitulikiti y'e Kayunga n'atwalibwa ku police station y'e Kayunga nga bwe baamujja ne bamutwalira Paulo Muwanga yali ku Nairo Mansions. Kinajjukirwa nti oluvannyuma lwa Idi Amin okubeera nga aggiddwako baateekawo gavumenti ey'ekintabuli eya Uganda National Liberation Front era nga mu gavumenti eno Kibazo ono yalondebwa okubeera mmemba ng'akiikirira disitulikiti y'e Kampala. Wabula ekibiina kya Uganda Patriotic Movement ekyakulemberwa Museveni bwe kyatondwawo mu June 1980 Kibazo ono baamufuula Chief Mobilizer mu Buganda Region. Olwo Museveni bw'atongoza obuyeekera bwe ab'ebyokwerinda mu gavumenti baatandika okumulondoola teekako n'abantu be yali akolagana nabo mu Uganda yonna era nga Kibazo y'omu ku abo be baali bali mu kulondoola nga kino kye kyamuleetera n'okubeera ng'adduka mu maka ge mu Kampala n'agenda e Kayunga. Kibazo ono yali mukwano gwa Pulezidenti Museveni okuva edda era ng'ali memba wa Front for National Salvation oba FRONASA ekibiina ekyatandikibwawo Museveni mu myaka egy'ensanvu nga baakitandikirawo mu ggwanga lya Tanzania okubeera nga balwanyisa Idi Amin. Wabula Kibazo ono bwe baamukwata ne bamugja e Kayunga baamutwala ne bamugalira mu kasenge akali wansi wa ofiisi ya musajja mukulu Paulo Muwanga ku Nairo Mansions nga yitibwa Kampala Serena Hotel olwaliro. Wabula okubuzibwawo kw'abantu kwali kwatandika dda okuviira mu myaka gy'enkaaga nga musajja mukulu Milton Obote ono ye pulezidenti era nga Idi Amin bwe yamuwamba naye n'ajja mu myaka egy'ensanvu okubuzaawo abantu kwagenda mu maaso. Amin bwe baamuggyaawo musajja mukulu ono Obote n'akomawo mu gavumenti era embeera yali yeemu abantu baatandika okubuzibwawo ng'era Abbas Kibazo ono y'omu ku bannabyabufuzi be baasooka okubuzaawo. Abantu ababuzibwangawo ku mulembe gwa musajja mukulu ono Milton Obote mu gavumenti ey'okubiri abasinga obungi babateeberezanga kuba nti bakolagana n'abayeekera ba NRA weewaawo nga ddala mutuufu abamu baali bakolagana nabo. Mu 1982 nga wayise omwaka gumu nga Kibazo ono amaze okukwatibwa era ne kirangirirwa nti yabula ekitongole kya Amnesty International ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abantu mu nsi yonna kyagezaako okubeera nga kikola okunoonyereza mu kubuzibwawo kwa Kibazo ono. Ripooti za Amnesty International ezikwata ku Uganda ez'O1982, 1983 n'O1984 zaalaga nti Kibazo ono yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 12 Julayi 1981 nga yakwatibwa ab'ebyokwerinda okuva mu maka ge ku kyalo Bukolooto mu disitulikiti y'e Mukono. Ono bwe baamukwata baamutwala ku police station ey'e Kayunga ng'eno yamalayo ekiro kimu olunaku olw'enkera ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omusanvu ogwo ne bamutwala ku Nairo Mansions mu Kampala. Era awo nga bwe baasemba okumanya tebaddamu kumanya bimukwatako. Bannabyabufuzi abaalinga bakwatibwa ne batwalibwa ku Nairo Mansions baasinganga kusibwa mu busenge okuli ak'e316, 318, 326 ssaako ne 328 nga buno bwali wansi wa ofiisi ya Muwanga. Aba Amnesty International baatuukirira gavumenti ku byali byogerwa nti Kibazo yakwatibwa ba byakwerinda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Gavumenti yabaddamu ne bategeeza nti tewali muntu yenna akolagana na gavumenti yakwata Kibazo. Okuzzaako mu biseera bya Kibazo bwe yali ng'akyali mu Kampala. Kigambibwa nti Kibazo ono myaka gya 5 yagula emmotoka ekika kya tipa era nga baali baddukanya ekibuga Kampala baali bagipangisa ne bavugira mu kasasiro. Kibazo ono yakola ssente ezaali ziwererako ddala era nga zino yasobola okubeera ng'agulamu ettaka mu kitundu ekya Kibuli n'azimbako akayumba. Ahmed Kinene Kibazo ono mutabani wa Kibazo yategeeza nti ajjukira bulungi nnyo Museveni yabakyaliranga ewaka waabwe bwe baali nga babeera Kibuli era nti Museveni buli lwe yagendangayo yatulanga mu mboozi ey'akafubo ne musajja mukulu ono Kibazo ey'ekyama era ng'ono engoye ze ye yazeeyolezanga ng'ate yazoozanga budde bwa kiro. Mu kitabo kye kya Song the Master said musajja mukulu Museveni yakakasa nti ddala yagendanga n'abeera ewa Kibazo. Museveni mu kitabo kye yategeeza nti mwaka gwa 1971 gwokka yayingiranga eggwanga lya Uganda bw'alifuluma emirundi egyawerera ddala 5 ng'ogumu gwaliwo mwezi gwa 2, ogwokuna, ogw'omukaaga, mu Sebutemba ssaako ne Desemba. Era nti ono buli lwe yajjanga yamalanga kumpi wiiki nnamba naddala mu kibuga Kampala. Nti ono mulundi gwe yasooka okujja mu Uganda mu February wa 1971 yabeera wa Martin Mwesiga mu kitundu eky'Ensambya. Ate oluvannyuma bwe yakomawo yagenda wa Mwesigwa Black mu kitundu eky'Ennagulu ku Katale. Ate olw'ebiseera ebimu ng'agenda wa Abbas Kibazo mu kitundu ekya Kibuli. Olwo Idi Amin bw'aggyibwako Museveni n'ajja era n'ayingira ensiko okulwanyisa gavumenti ya Milton Obote. Kibazo ono yakyusa famire ye n'agijja mu Kampala n'agitwala mu disitulikiti ey'e Kayunga okwongera okubeera ng'ateekawo enkolagana ennungi n'abayeekera abaali mu Nsikiruweero. Wabula mutabani wa Kibazo agamba olunaku lumu mu 1981 baali mu nnimiro y'omumwanyi olunaku lumu mu butagenderera kitaawe n'amutuusaako olubale ku kugulu. Bw'atyo n'akwata mutabani we n'amuddusa mu Naggalama Mission Hospital okubeera ng'afuna obujjanjabi. Ono baamuwa ekitanda wabula ajjukira nti olunaku lumu yali ali ku buliri kitaawe n'ajja n'amubbayo olw'envuvume ezaali zitandise okutambula mu ddwaliro nga mutabani wa Kibazo mukwano gwa Museveni bwali mu ddwaliro eryo. Nti era yakubiddwa essasi amagye ga gavumenti bwe gabadde nga gali mu kunoonya abatujju mu kitundu eky'Eruweero. Mu kaseera ako kinene nga ye mutabani wa Kibazo yali atemera mu myaka egy'obukulu 21 era ng'ajjukira bulungi ebyaliwo. Kibazo bwe yabba mutabani we mu ddwaliro mu kitundu eky'Ennaggalama yamutwala wa mukwano gwe Hussein Kasole mu kitundu eky'Embaale. Kasole ono ayogerwako yali businessman ng'alina ne hotelo mu ttawuni ey'Embaale. Tewabula ebyembi Kasole yagaana okubeera ng'akuuma omwana wa mukwano gwe olw'ensonga nti n'embeera mu kitundu eky'Embaale yali ya bunkenke ng'ab'ebyokwerinda bali mu kunoonya mawombe mukwana yali mukwano gwa Museveni. Kibazo yalaba talina wagenda kuteeka mutabani we n'asalawo okubeera ng'amutwala mu buwaŋŋanguse mu ggwanga erya Kenya abeere ne bassenga be. Olwo Kibazo yaddayo mu kitundu eky'Ejjinja n'atandika okubeera ewa muganda we omuto Musa mu Kiibi mu kitundu eky'Emmagamaga. Ono ng'amaze ennaku eziwerako mu maka ga muto we, Kibazo ono yasalawo okuddayo mu maka ge agali e Kayunga okubeera ng'aggyayo loole ye asobole okubeera ng'agireeta mu kitundu eky'Ejjinja atandika okukolera eyo. Mu Kiibi muganda wa Kibazo yategeeza nti amazima gali nti yategeeza mukulu we tagenda Kayunga waakiri ye mu Kiibi kasooka agende alaba embeera bweri ono n'agendayo edda nga bamaze okugyekenneenya. Wabula Kibazo yalemerako n'ategeeza nti ayagala ye yaba agenda era bw'atyo n'avuga akagaali ke n'akavuga okuva Emmagamaga paka Kayunga. Ono bwe yatuuka agenda okusanga loole ye nga battery tekuli muliro n'asalawo okugitwala mu trading center eya Bukolooto babeere nga bagimukyajingira. Nti ono aba ali mu katawuni aka Bukolooto ab'ebyokwerinda ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi ey'e Kayunga. Nga wayise olunaku lumu nga musajja mukulu ono Kibazo akwatiddwa waliwo omuntu yasindikibwa Emmagamaga ategeeze mu Kiibi nga mukulu we baamukutte era ali ku poliisi ey'e Kayunga. Mu Kiibi olunaku olw'enkira yabukeereza nkokola n'ategeeza omusirikale yali ku reception nga bazze okulaba mukulu we Kibazo eyakwatiddwa. Omusirikale yasituka n'agenda gye basibira abasibe
n'ayita Kibazo wabula Museveni bamutegeeza nti Kibazo yatwaliddwa mu Kampala olunaku olwajjo. Mu kibi ono bamutegeeza nti Kibazo yamukwata emusana eyali ow'akabondo ak'ebyokwerinda akaali keefuddemu koko mu kubeera nga bakwata b'ebyokwerinda mu kitundu eky'emukono. Mu kitabo kye Song the Mustard Seed, President Museveni yayogera ku Abbas Kibazo emirundi egyawera. Era nga yagamba nti mu January ngina kusomeza 25/1971 olunaku President Milton Obote lwe bamumwamulako, Museveni ne Kibazo badduka mu Kampala ne bagenda mbuwanganguse mu ggwanga lya Tanzania kuba baali bakimanyi nti mu Uganda tebajja kusobola kubeeramu. Ono yategeeza nti mu ssaawa ez'akalasamayanzi Richard Kaijuka ng'ono yali abeera mu kitundu ekya Kireka yawa Museveni ono ssente zezamuyamba okuva e Kampala n'agenda Mbarara ng'eyo gye yayita n'agenda e Tanzania. Ono yategeeza nti yeegattibwako banne bano okwali Elifazi Laki, Yuda Katundu, Abbas Kibazo ssaako ne Zubairi Bakari. Ono yategeeza nti baasala ne bayingira Tanzania nga bakozesa feri ya Mulungu ngenda kusomeza 27 January. Era mu kitabo kye kimu ku peegi ya 49 Museveni yagattako nti nga wayisa akaseera Katundu, Kibazo ssaako ne Bakari bo baakomawo mu ggwanga lya Uganda nga bayitira mu Tukula. Era n'agamba nti obumu ku bubondo bwe baali balina obwa Fronasa bwe yayogerako ku peegi ye ya 57 mu kitabo kye kimu, Pulezidenti yategeeza nga Kibazo ono bwe yali omu ku bubondo obwo. Era n'ategeeza nti baali balina abamu ku basomi nga Eliya Kategaya abaali bakolagana n'abawejjere nga mwe mwali Aruna Kibuye, Zubairi Bakari ssaako ne Abbas Kibazo. Obubondo buno okusinga bwabeeranga mu Kampala n'ekigendererwa kya mirundi 2 okubeera nga bakuŋŋaanya amawulire mu basiraamu abaalinga ku lusegere lwa musajja mukulu Idi Amin ssaako n'okulaba nga bateekateeka entambula za Museveni bulungi nnyo bw'abazze mu Kampala. Era nga bakulu bano okwali Aruna Kibuye, Zubairi Bakari ne Abbas Kibazo engeri gye baali basiraamu baayamba nnyo enteekateeka za musajja mukulu no Museveni n'ekibiina kye. Tira ebiseera ebisinga obungi Museveni yeefuula ng'omusiraamu omwali okozesa amannya g'ekisiraamu ssaako n'okwambala enkoofiira. Abbas Kibazo yazaalibwa mu myaka gya 3 nga gitandika nyeegatta ku Uganda People's Congress ya Milton Obote nga Uganda efunye obwetwaze. Obula oluvannyuma ono baamuyingiza n'atandika okukola mu ofiisi ya Pulezidenti ya Milton Obote ng'akola mu kitongole ekyali kikuŋŋaanya amawulire agakwata ku byobufuzi. Ng'eno gye yeegattira ku Yoweri Museveni yali mu Department ya Research eyali yakajingira ng'ava mu University ya Dar es Salaam gye yali ava okutikkirwa. Milton Obote bwe baamuwamba mu 1971, Kibazo ono y'omu ku baali abakozi mu ofiisi ya Pulezidenti abaasooka okudduka okugenda e Tanzania. Oluvannyuma n'akomawo e Uganda n'atandika okukola emirimu gya Fronasa ng'ali wano mu Uganda okusingira ddala mu Buganda. Fronasa kaali kabondo ak'abamagye abaali bakulemberwa Museveni era nga kano baakatondawo okubeera nga kalwanyisa gavumenti ya Idi Amin.